kiba kirungi nti osomesa abaana oweerera abaana okola nzizi olabirira abaana batalina mwasirizi foundation. But do these people understand what a foundation is? Why don't they make endowments? Kubanga foundation ziri ze bakoppa ez'abantu. Bill and Melinda Gates Foundation, Ford Foundation, the Rockefeller Foundation. Bali abantu basooka komala kola bugagga ne buwera. Bwe bamala okola obugagga bwabwe ne buwera, ne balooka basalawo nti obugagga buno bwe tunaabutransferinga eri abaana baffe directly, omusolo gujja bumenya. People here are not aware that there is inheritance tax. Oba Uganda ndowooza teriiyo. Kubanza kitanga akyaliwo sinnasikira bintu kumanya oba there is inheritance tax or not. Kuba kati bano abasajja baddira obugagga bwabwe ne babuhidinga into foundation. Abaana baabwe gye babusanga. Abaana ba Rockefeller, the Rothschild family, the Gates families bajja kugendanga mu foundation because foundation teba taxed. Obugagga bwabwe gye bajjanga obusanga mu foundation. Naye wano okozesa abantu physical fitness nti okoze foundation. Wafunyeyo miliyoni 3 ng'okoze foundation. Bantu bakola company namba nene. N'agiragira nti njitadde mu foundation shares zange. Buli magoba geeneefunanga ng'egazzaayo. Kyova olaba foundation ziri zisobodde okubeerawo ne ziwangaalirawo. Kati nze kunze sikoze foundation. It's a trust. Eno trust tegenda kuvaawo. Trust tegenda kuvaawo kubanga erina ekintu kya buwangwa kya ddiini kubanga nze nayagala kugatta Luganda. Obusiraamu bulumiriza oba eddiini zonna zirumiriza nti omuntu yenna aliyunga Oluganda obulamu bwangazi bwe bulyongezebwayo. I am very sure nti ekikolwa kye nakola wano kyayunga Oluganda. Tewakyali omuntu alowooza nti ekijja kye nabalanga nze siziikako sikola ntya. Kubanga byonna ebintu ebyeyoleka era ebitwalibwa era ebiraga nti bya sitaani byaggyibwawo. Ffe tetuli banzikirizeemu, kuliko Abayisiraamu baabano, kuliko Abakatuliki oba Abakristaayo baabali. Ku kijja kye kimu akatwawula ke kali kakateni akaliko. Kubanga toyinza kusanga family ng'erimu naye kati families ezimu ne zeeyuzaamu nti olw'okubanga ono si Musiraamu aziika Jindi. Omuwandiisi waffe Yokaana Mukasa, muzzukulu wa Yokaana Mukasa ow'olukiiko lwaffe olufuzi. Kati n'obeera nga oyunze Oluganda, omuntu ayunga Oluganda Obusiraamu bugamba nti obuwangaazi bwe bulyongezebwayo. Naye abantu abasinga abakoze kituufu ddala kye bakola ekyokuwaayo saddaaka. Eryo saddaaka lijariya, saddaaka ekulukuta ng'okuzimba omuzikiti, buli agusaaliramu ofuna empeera, ng'okuteekawo oluzzi, ng'okukola kutya. Era kakiiko ekyo takiwakanya era kituufu era akyenyigiramu era akikoze. Naye nze njagala okole n'ebintu ebimu endowment ng'ekuleetera baraka. Omuntu ayunga Oluganda batugamba bali mwongerezaayo ennaku ze. Abatamanyi ku interpreting balowooza bali mwongerezaayo ennaku ze mu this longevity. Emikisa gye egy'oku dduniya giri gaziwa. Mwabaagala entaana yammwe okugaziyizibwa yokka kyokka nti akankola ebintu ebirungi bagaziye entaana yange. Kituufu kubanga eyo gye tusinga okuwangaalira. Naye nze njagala ne ku dduniya yange egaziwe. Buli weepita ogwo bwana kateeka. Buli wano buli wembeera wano mpulira buli muntu alagirira. Tetutuuse ku miti gya kakiika, tutuuse ku kijja kya kakiika, tutuuse ku awo wonna eyo baraka. Era nze kasookedde nakola ekintu kino eky'okuyunga Oluganda lwaffe. Siddanga mabega. Wano we navanga maze okuyunga ekijja kyaffe ne ndooka ntandika okugula abantu non-stop. Abantu beebuuza mmwe emikisa givaawa? Gy'emikisa ewammwe. Nze ku bimu ku byanshokinga ne ngamba nti nina okutereeza ewaffe. Mu baasooka okwagala okunguza ebibanja baalinako ebijja byabwe. Nembaga nti asinza ggula wano wali malaalo gino kijja kyammwe. Ne batandika oba malaalo tugasengula oba oyagala gasengula ng'ogasengula.
kati abaddako awona subsequent buli avaayo bw'aba musiraamu ngagamba nti ebyeno ffe twabikoowa nze bajja kunziika nkoowe tajjudde. I am not against it okuteekawo limbo z'eddiini nga limbo z'abasiraamu, naye limbo ezo zaali z'abantu batalina mwasirizi gye babatwala. Naye kati abantu batandise okutunda ebijja byabwe olw'okuba eriyo nkoowe n'abakuba full stop najjula. Kati waliwo effort ez'okugula ekifo ekirala. Good enough abantu abaziyimiriddemu nzikiriziganya nabo bantu ba integrity. But for how long are we going to be selling our ancestral lands? Ebijja byaffe tulooke tugende tugule ebirala bye batuziika universally. Ekikolwa ekyo kirungi ne mu ddiini kirina reward, but at the same time mujja kuvunaanyizibwako nti abantu batandise okutunda ewaabwe nga beesigula nti nze sifaayo kasita nina gye bajja okuntwala banziike. Luli abantu barespectinganga ebijja naye kati babisengula with impunity. Luli abantu barespectinga ekibanja ky'ekijja kyabwe ekyo naye kati batunda ne balekawo kawugiro bwe kati kwe baziikamu kitaawe ne nnyina. N'alooka akugamba nti nze bajja kuntwala enkoowe. Oyo yakola ekikolwa ekyo yali musajja nnyo, Mungu amulamuze kisa era amuganziize kabuli ye, kuba yakikola lwa kuyamba abantu abaali beetaaga omwasirizi. Teyakikolera abantu nti batunde ewaabwe bonna babatambuze babatwale ku luguudo olwo. Abantu mulekeraawo okutunda ebijja byammwe. Era ffe kati wano tulina doctrine nti buli lujja lwonna ennyumba y'omukulu terina kutundibwa n'ekibanja kye tekirina kusalwamu oba kusikirwa. Omuntu akisikidde aba asikidde musaayi, tasikira. Abaana abalala bonna balina okwetaayizaawo. Kati tunuulira ekintu ekifaanagana ng'ekyo. Wano mu ddiini kirungi nti nno mukole eki? Mukole egundi okugula wetuziiga abantu baffe. Naye what is the end result? Abaana batandise okutunda ewaabwe ebijja byabwe with impunity. Ate abamu tebalina kyakukola kubanga bonna tetujja kubanenya olw'okutunda, because abamu balina irreconcilable differences. Nga gwe bw'onoogamba nti tebatunda, then lindirira mirambo. Ono takolagana n'ono. Kati ono bw'anajjayo ejjambiya n'atema oli nga gwe omugaana nti totunda kuvaawo. No, twagala bafu olw'okuba twagala okukuuma ekijja oba twagala okukuuma ki? No. So how do you safeguard it? By forming out endowment trusts. Kati bannange byonna bye nayogedde ekikwatagana n'okuleka emmaali yo n'okugikola kutya, bannange crowning up nga nkimaliriza nti byonna emmaali tugikole, tuplaningira abaana baffe, naffe tweplaningire, tukole very good succession plan. Naye bw'obanga succession plan eyo gikolera mu mmaali ya ku duniya, manya nti Allah yagikuwa era yagirinako plan yayo. Kati kolerera ebintu bibiri, ekyakhira eky'omuggulu, kolerera n'ekyokunsi. Nze ebyange ebyokunsi mbikoleredde mbiraba, n'ebyakhira mbikoleredde mbiraba. Okuyimirira mu layini yange nze kaaki kayunze famire eno erimu abantu abasukka mu 13,000. Kuba buli lwe tukuŋŋaana wano olaba abantu nagiyunga. Neetabaako n'abaali bavuddeko nabo ne bagiddako. Emirimu emirala bwe giri baginnemye, omulimu ogw'okuyunga Oluganda guli neeyimirira.